bwetwogera kati omukulu Museveni amaze okubanga ate awanika baganda bange mikwano gyange mwami Osete Pabulwa asabye bannayuganda tumusonyiwe olw'ebikolwa bye byatukozeeko effujjo okufugibwa obubi kwegamba byonna byakoze baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, elected President of Uganda, atuusizza Museveni ewazibu era wano watuuse okulaba nga aza emmundu ku ggombolola n'ategeeza nti bannayuganda mwenna abasaba ekisonyiwo. Twongera bajjukiza baganda baffe nti omukulu ono abadde bakusika muguwa n'okutuuka ogamba nti awummudde ebyobukulembeze n'ebyobufuzi kubadde kulwana kw'amaanyi era twebaza oyo yenna ayina ekyenjawulo ky'ataddewo okulaba nga tuwummuza nnamukadde ono ne yeesonyiwa ebyobufuzi by'eggwanga kubanga abadde takyalina kiddako. Twongera obbasaba n'okubategeeza nti tulwongere okulwana olugendo lwe tukyalina lunene kubanga n'empulungusa ezo nnyingi zaalese asimbye naye ffe tuli bagumu nti akadde ke ku lyato n'amazzi g'ennyanja. Eryato ye NUP, amazzi g'ennyanja ye NRM. Naye obuzibu buli ku bannambooze Teddy ow'empigi abali mu lyato lyaffe. Mpozi yaffe ey'ekyangwali ey'abantu abasengula mu ofiisi ya Ssaabaminisita ku ttaka lyabwe mu mwaka gwa 2013 ogenda kulaba okunyolwa abazadde kubalimu olw'abaana baabwe abatasoma olw'okubulwa ebisale amasomero okubanga gali wala n'ensonga endala. Kino kiviiriddeko abaana bamu okugenda mu bufumbo nga bakyali mabujje nga n'abalala embuto bazifuna nga tebannaweza yadde emyaka 12. Ab'emubende mulaba ekizibu Museveni kizibu kya ggwanga lyonna si Mubende yokka. Abakyakonkomalidde mu nkambi gye baddukiramu oluvannyuma lw'okugobwa woofiisi ya Ssaabaminisita ku ttaka lyabwe kati emyaka 11 ku kyalo kya Ngwali disitulikiti y'Ekikuube. Bano bwe batandika okukulojjera ennaku gye balabidde mu nkambi bwe baddukira tolemwa kukwata ku ttama. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi eno katulabe ebyenjigiriza nga bwe biri mu nkambi bano mwe bali. Omuwala ono ffe gwe tugenda okuyita Mary aweza emyaka 10 eryo eggulire erimu kuba obudde bugenzi alyagala inbox mindi kuwe eryo limu eddala lirino saagala kwekwasa nsonga yona ngenda kuba nga mbakubirako buleti mpola mpola. Erimu abantu abamaze emyaka 25 nga babulwa gye badda oluvannyuma lwa gavumenti okubagoba mu maka gye baali bawangaalira mu bitundu eby'omu nsozi eza Elgon. Kyaddirira gavumenti okulangira ebitundu by'omu nsozi eza Elgon okuba ekifo ddala ng'owagira NRM ng'olina amagezi gokera ku makya n'olya emmere. Abantu bano abayitibwa bandolobo bwe bagobwa gye baali ebyo bw'obiraba ddala ng'oyambala ekisweta gundi ekya yero ng'ozze kutwagaza NRM. Omuzira Patrick Ssenyondo yatuuseeko mu kitundu kino n'ajjayo okulaajana kw'abantu bano. Abantu boolaba bayitibwa bandolobo okuva mu kitundu ky'Eteriet baggwanga lya Sabini mu disitulikiti y'e Bugwo mu ttundutundu ly'Essebei mu buvanjuba bwa Uganda. Gawera amaka 199 nga beefuutise kuyiikayo ettaka emu bweti mu ggombolola y'e Kaprokos mu disitulikiti y'e Bugwo. Kuyiika eno babaddewo okuva mu 2011 era yabaweebwa muzira kisa eyalaba nga bawuliddwa bwe badda. Baali babeera mu bitundu by'omu nsozi za Elgon gavumenti n'ebafuumulayo oluvannyuma lw'okulangirira ensozi zino okuba ekifo ekitongole ekikuumirwamu ebisolo n'obutonde. Ebiseera bwe babeerera mu nsozi zino abantu bano batunkanga n'ab'eggwanga ly'Abapokooti abali mu bugwanjuba bwa Kenya ababalumbanga okubanyagako ente zaabwe era lwabanga lutalo lwennyini omwabanga n'okuyiwa omusaayi. Oyo era yabanga Museveni alimba. Abo bameka ngenda kubako bukubi mitwe gy'amakulu gyokka kubanga obudde tulina butono.
mu disitulikiti y'Eluuka batadde abakulira NUP batadde abakulira NRM ku nninga okutuukiriza omukazi ono ayagala NUP bannange emuli ku mutwe tebatawaana kusuubira kalulu kulonda okwa 2026 bagamba nti n'ekyokuyira Robert Kyagulanyi obululu mu kalulu ka 2021 bakikola mu kubaga goweruwuka sokolindeko Ssaabasengulwa mu ggombolola y'ebuluganya okutwalibwa e Bunambute mu disitulikiti y'e balaajanidde woofiisi ya Ssaabaminisita okulongoosa ku mmere gye bawa. Kinajjukirwa nti bano baasengulwa oluvannyuma lw'ettaka ezo zonna nkambi z'Abannayuganda ababundabunda mu Uganda zenkulaga kyokka bagamba nti mwabe mubende ne Bannayuganda buli lunaku ekiyinza okubaviirako endwadde naddala abaana. Abakulembeze basabye bano okubeera bagumiikiriza nga gavumenti bwekola ku nsonga zaabwe. oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukana ezo enkambi zonna zenkulaga temulimu munyarwanda n'omu ku nkomerero y'omwezi oguwedde gwa Novemba. Ssaabaminisita Robin Nabbanja yabissaamu ezo enkambi zonna zenkulaga tezirimu munyarwanda n'omu naye abanyarwanda abali mu bitundu ebyo bamanerenda. Abanyarwanda abali e Buluganya bamanerenda, abali ekikuube bamanerenda, abali simanye toliriti bamanerenda. Abanyarwanda sente bazijjawa supplementary budget bo baba bamanerenda ne bamala okutwala abamadi simanyi bwa abamadi mbuno n'abakyoli ne babateeka mu nkambi abanyarwanda bo ne balunda ku ttaka lyammwe. NRM ebyo bye bituwa amaanyi nga NRM ebikoze problemu ya NUPC NRM problemu y'enkyukakyuka siba NRM no problemu y'enkyukakyuka beba n'abatuyingiramu amazzi agabeera mu lyato geeg'obulabe ennyo okusinga ag'ennyanja kati gano bwe gasukka gali ne gakutta. Gali bwogagwamu ne galyoka gakutta naye ebidomola ebibiri byokka bwe biti ebiyingira mu lyato ye pulobulemu y'okutambulira ku nnyanja. Bwe bitayingira eryato bwe litayingiza mazzi kitegeeza gy'olaga ogenda kutuuka. Tutegereganyaawo nga twatandise kujjayo bintu Museveni byatukoze bannayuganda lwakuba simanyi lwaki twerabira. Mujjukire Uganda bwe yabuutikirwa amaziga ga Ssaabasumba bwe bwali bwe butti. Ssaabasumba Cypriano Kizito Lwanga yali ali mu nnaku ze ezisembayo kubanga yamala kutambuza kkubo lya musalaba ku Lwokutaano ku makya ku Lwomukaaga ne batugamba mufu. Mubijjukira n'awamba n'omulambo Ekereziya ne musirikate nga mukimanyi nti Museveni yatta Cypriano Kizito Lwanga n'akwata Lwanga gundi ow'Abasodokisi n'amunyaatula. Njagala babuuza lwaki bakabaka baffe bonna we bali ku treatment why? Lwaki bakabaka baffe bonna we bali Kabeero Wettoolo ali ku treatment? Lwaki bakabaka baffe bali ku treatment? Ekira mwakyerabira era ekyo kisaana tubeere nga tukibajjukiza nti bakabaka baffe bonna balwadde. Muyinza okumbulira lwaki kabaka teyalabiseeko Museveni. Mubende mukimanyi nti mubende muli ssaza lya Ssaabasajja Kabaka. Muyinza okumbulira lwaki kabaka teyalabiseeko ebuweekula. Naye mwagala Museveni Minisita ku ttaka lyabwe kati emyaka 11 ku kyalo kya Ngwali owulidde y'ekikuube. Bano bwe batandika okukulojjera ennaku gye balabidde mu nkambi bwe baddukira tolemwa kukwata ku ttama. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi eno katulabe ebyenjigiriza nga bwe biri mu nkambi bano mwe bali. Omuwala ono ffe bwe tugenda okuyita Mary aweza emyaka 16 myaka 10 n'emeka eryeggulire erimu kuba obudde bugenzi alyagala inbox mindi kuwe eryo limu eddala lirino saagala kwekwasa nsonga ina ngenda kuba nga mbakubirako bullet mpola mpola
erimu abantu abamaze emyaka 25 nga babulwa gye badda oluvannyuma lwa gavumenti okubagoba mu maka gye baali bawangaalira mu bitundu eby'omu nsozi eza Elgon. Kyaddirira gavumenti okulangira ebitundu by'omu nsozi eza Elgon okuba ekifo naye oyinza obbeera eyo ddala ng'owagira NRM ng'olina amagezi gokera ku makya ng'olya emmere. Abantu bano abayitibwa Bandolobo bwe bagobwa gye baali ebyo bw'obiraba ddala ng'oyambala ekisweta gundi ekyayeromboze kutwagaza NRM. Omuzira kisa Patrick Senyondo yatuuseeko mu kitundu kino n'ajjayo okulaajana kw'abantu bano. Abantu boolaba bayitibwa Bandolobo okuva mu kitundu ky'Eteriet baggwanga lya Sabini mu disitulikiti y'e Bugwo mu ttundutundu ly'Essebei mu buvanjuba bwa Uganda. Gawera amaka 19 nga beefuutise kuyiika ettaka emu bweti mu ggombolola y'e Kaprokos mu disitulikiti y'e Bugwo. Kuyiika eno babaddewo okuva mu 2011 era yabaweebwa muzira kisa eyalaba nga bawuliddwa we badda. Baali babeera mu bitundu by'omu nsozi za Elgon gavumenti n'ebafuumuulayo oluvannyuma lw'okulangirira ensozi zino okuba ekifo ekitongole ekikuumirwamu ebisolo n'obutonde. Ebiseera bwe babeerera mu nsozi zino abantu bano batunkanga n'ab'eggwanga ly'Abapokooti abaali mu bugwanjuba bwa Kenya ababalumbanga okubanyagako ente zaabwe era lwabanga lutalo lwennyini omwabanga n'okuyiwa omusaayi. Oyo era yabanga Museveni alimba. We were pastoralists. Abo bameka. So we did some. Ngenda kubako bukubi mitwe gy'amakulu gyokka kubanga obudde tulina butono. batadde abakulira NRM ku nninga okutuukiriza omukazi ono ayagala Nuupu bannange emuli ku mutwe tebatawaana kusuubira kalulu kulonda kwa 2025 bagamba nti n'ekyokuyira Robert Kyagulanyi obululu mu kalulu ka 2021 bakikola goweruwuka sokolindeko Abasengulwa mu ggombolola y'e Buluganya okutwalibwa e Bunambuti mu disitulikiti y'e Bulambuli balaajanidde woofiisi ya Ssaabaminisita okulongoosa ku mmere gye bawa. Kinajjukirwa nti bano baasengulwa oluvannyuma lw'ettaka ezo zonna nkambi z'Abannayuganda ababundabunda mu Uganda zenkulaga kyokka bagamba nti mwabe mubende ne Bannayuganda buli lunaku ekiyinza okubaviirako endwadde naddala abaana. Abakulembeze basabye bano okubeera bagumiikiriza nga gavumenti bwekola ku nsonga zaabwe. Oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka enkambi zonna zenkulaga temulimu Munyarwanda n'omu ku nkomerero y'omwezi oguwedde gwa Novemba. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yabissaamu engadde. Ezo enkambi zonna zenkulaga tezirimu Munyarwanda n'omu naye Abanyarwanda abali mu bitundu ebyo bamanerenda. Abanyarwanda abali e Buluganya bamanerenda, abali ekikuube bamanerenda, abali simanye Toririt bamanerenda. Abanyarwanda sente bazijjawa supplementary budget bo baba bamanerenda ne bamala okutwala abamadi simanyi bwa abamadi mbuno n'abakyoli ne babateeka mu nkambi Abanyarwanda bo ne balunda ku ttaka lyammwe. NRM ebyo bye bituwa amaanyi nga NRM ebikoze. Problemu ya NUPC NRM problemu y'enkyukakyuka siba NRM no. Problemu y'enkyukakyuka beba n'abatuyingiramu amazzi agabeera mu lyato geeg'obulabe ennyo okusinga ag'ennyanja kati gano bwe gasukka gali ne gakutta. Gali bwogagwamu ne galyoka gakutta naye ebidomola ebibiri byokka bwe biti ebiyingira mu lyato ye problemu y'okutambulira ku nnyanja. Bwe bitayingira eryato bwe litayingiza mazzi kitegeeza gy'olaga ogenda kutuuka. Tutegereganyaawo nga twatandise kujjayo bintu Museveni byatukoze Bannayuganda lwakuba simanyi lwaki tuwerabira. Mujjukire Uganda bwe yabuutikirwa amaziga ga Ssaabasumba bwe bwali bwe butti. Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga yali ali mu nnaku ze ezisembayo kubanga yamala kutambuza kkubo lya musalaba ku Lwokutaano ku makya ku Lwomukaaga ne batugamba mufu. Mubijjukira
n'awamba n'omulambo ekereziya ne musirika ate nga mukimanyi nti Museveni yatasipiano Kizito Lwanga n'akwata Lwanga gundi ow'abasodokisi n'amunyatula. Njagala babuuza lwaki bakabaka baffe bonna we bali ku treatment. Why? Lwaki bakabaka baffe bonna we bali Kabeero Wettoolo ali ku treatment? Lwaki bakabaka baffe bali ku treatment? Ekira mwakyerabira era ekyo kisaana tubeere nga tukibajjukiza nti bakabaka baffe bonna balwadde. Muyinza okumbulira lwaki kabaka teyalabiseeko Museveni? Mubende mukimanyi nti Mubende muli saza lya Ssaabasajja Kabaka. Muyinza okumbulira lwaki kabaka teyalabiseeko ebuweekula? Naye mwagala Museveni amale tukola byenkana ki? Atutte emmwanyi, atutte ettaka, atutte bakabaka, obwakabaka abumazeewo. Mutabani we yatandise okuteeka birthday okubalaga nti mutabani wa Museveni kabaka mulamba. Ekyo kisaana kubagamba nti ono omwana ekyo ekintu kyategeeza oba. Naye mwana gwe kankubulire nyina ebyokulabirako byenzijambawa.